kabakabbi kagumya mugongo naye badde okimanyi nti NRM yakitegeererawo nti egenda kukyanga akalulu ka 2026 era nga buli kimu ekinajja beetegefu okubeera nga kibatomera ne munaabavuma ne mubakola ki naye bo ensonyi baazinaaba mu maaso. Kakati bano bo basobola okubbira akalulu naye ebisigadde kitegeeza bwerwaniko oba bakuvuma oba bakola batya gwamanyi bo tebatunulayo. Olaba nabo bennyini batuuka okubeera nga beerangira wabba akalulu ani bakulangirira bulangirizi wakola bwoti kwegamba mu mbeera efaanagana ku bwetyo kyongera okulaga nti ekituufu kiri nti bo bakimanyi babba akalulu tebalina wakuwolereza tebalina wakuvunaana alyawo kati basalirawo amagezi ne bagamba nti kabakabbi kakola ki kagumya mugongo okitegeera guluma yaguzza mu ngeri bwetyo. Kakati Ameri akyambadde gye buvuddeko yali alaajana ku Hildaman okubeera nga amuvuma mbu amwogerera bw'ate nga yamubeererawo nnyo ng'alinga aga mwana wange newankubadde kale naye waali baddondeka kewalyako kamala tofaayo nnyo mu ngeri efaanagana kwetu kuba tetulowooza nti omuntu bw'abanga oba katugeze gwe yamusomesa oba gwe yamutandikawo nga bw'ayigamba nti ate bwe kijja mu kubeera nti nno aba n'ekiki katugeze awangudde akalulu ke ate olina okubeera nga okamutwalako kubanga jjukira nti awo empigi awo ewaffe ku bikondo awo Kiyagga ne Ameri yakyambadde awo we bavuganyiza. Kakati ebintu byawo mbimanyi kuba empigi ku bikondo yewaffe naye nga ekituufu kiri nti Ameri yakyambadde akalulu baakamukuba ne basalawo ne bakozesa olukujjukujju ne bamulangira ne ku mulundi guli yali agaanye naye yali Sarah Temulande yamugamba omanyi batukubye tukite. Akati Ameri akyambadde ng'alaajana ne Kiyagga ng'amwanukula mu ngeri ey'okuba nti nno beesonyi. Njagala okubuulira abakulembeze bannange omuntu bw'akwatangako ku bulamu bwe omujjukiranga tomuvumanga buli wamu bw'olaga. Ole ku Kiyagga nkooye okumpima kuba nakwatako ku bulamu bwo. Bw'oba wagenda mu kkooti byekeerere mu kkooti nakukwata n'enkuyamba ng'oli mu bwavu obuyitirivu ng'oli munaku buzibu naye bagenda ng'onvuma buli wamu nkooye kati sikyakkiriza okuva olwaleero sikyakkiriza. Mwebale nnyo munsonyiwe mbadde nina okutabuka kubanga nkooye. Jjajja w'abaana saagala yeekangabirize bannamawokota bakimanyi eyo kyova olaba nze bibeera ku mutimbagano ng'ow'Ekyaggwa apositinze ow'Ekampala akomentinze I don't mind ng'oyagala otegeera amazima genda mawokota yewaffe ku gurawundi. SB4 twetaba mu kalulu akademokrasia ne bigenda nga bwe byagenda n'empangula ne bakumpanya obuwanguzi wange ne ngenda mu kkooti era omusango sigwogerako kubanga ensonga zange ziri mu kkooti ate byekkooti tetubyogerako nnyo naye bwe tugenda mu LC1 ne wabeerayo ku kyalo ewamu ne bagamba nti mwami Sewagudde asimbye wano Nakibuuka asimbye wano mwami Sewagudde layini ye n'etuuka mu bitooke eya Nakibuuka n'ekoma wakati alangirira n'agamba nti Nakibuuka yasinze naye nga buli omu alabye mwami Sewagudde layini ye ekutte paka mu bitooke wadde ndi mu kkooti over obubbi bw'obululu tekiŋŋaana kwogera ku nsonga ya mwami Sewagudde. However bwe njogera ku nsonga ya mwami Sewagudde oyo eriwo ekiseera ekyo ate gwe obwongo ne budduka ku musango gwo obeera ku byaguluma yaguzza so sityoboola naye kinkakatako okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga otherwise nina ebivumo mu mutwe manyi okuvuma SB4 manyi ebivumo naye
kyovolaba njogera nsikatira because mbeera careful n'ebigambo byange. So tulina okuwa respect nti bakadde baffe bakuze. So kati mu kukula ensonga ne bwabe takyasobola kwawula mazima na kuvuma. Naye tukyagenda mu maaso okwogera amazima provided mazima. Why? Bana batusonyiwa nti beetaba amazina g'enkima ate nga tebakyasobola mikira kukkiriza bakola ki? Bakoonako. But when there is something wrong, I can talk about it. Bwe kiba kikosa, I'm sorry, but buvunaanyizibwa bwange okyogerako. Waliwo akatembekeera kendabye ku social media nga gwe kenyini wabadde ogamba nti waliwo omukulu eyakubirako Honorable Kasolo mu kaseera ok'okulonda ng'omaze okuwangula. Naye obuwanguzi mu discussion eyo gye wafunako ne Honorable Kasolo, obuwanguzi bwe bwagendera bingi byali mu kalulu. Ate ekyessanyu nti nze akalulu kange keewuunyisa nti ka attractinga okuva ku president w'eggwanga aliko kati. Ne bateekawo n'ebitongole ebyokwerinda n'ebya anti-corruption ne bijja ne bikola investigation. Era ripooti ne zifuluma nti siri ku kamera USB4 nga neemagaza. Wabula n'ebitongole ebinoonyereza ku bulyake ku bukenuzi byajja ewaffe ne bikola research lwakuba ne bikola research ne bi-interactinga n'abantu era ne biraga nti taba kuba muvubuka oyo nga mugunjufu. Senga tezaali mpisa za muvubuka oyo empigi waali yiisa omusaayi. Lwaki? Gwesi before badde ku bivulu ngenda kuwa ekivulu ekyakavaako ndowooza kya Regi. Tolabanga abo abantu bangi nnyo. Naye Regi ayinza okuba teyawezezza abantu 7 obanga yabawezezza 7. Kati va ku muntu awangula akalulu n'asinga banne abantu nga bwe wabalabye wa Regi nga bwe wabalabye wa Regi nga eyasinze yatuuse bali we bakomye then n'abasinga obululu bw'abantu abo nga bwe wabalabye wani ewa Regi. Kyogera nga onoga nti kukyalo kuliko abantu 10 naye omuntu yafunye obululu 2. SB4 nasinga bannange obululu 7. DR form zizo kirungi okyadde mu ofiisi yange. DR form ziri awo entumuliitu